If you want to succeed, you should strike out new paths rather than travel the same paths to accepted success. Toli wangula paka ngotandise. Poverty is the greatest motivating factor. Amanya Sekka Bagenda, njagala oddemu amaanyi. Njagala ofune omuliro mundaayo. Njagala okitegeere nti abalala baba basobola obbikola, naawe osobola obbikola. Abalala baba basobola obbikola, naawe osobola obbikola. If you want to succeed, you should strike out new paths rather than travel the same paths to accepted success. Wandika. If you want to succeed, you should strike out new paths rather than travel the one paths accepted success. Bw'oba oyagala okuwangula, baako ebintu ebipya by'okola. Kozesa omutwe gwo olowooze. Mumanyi okutuula gye mutuula yonna. Oyina gamba nti bw'oba oyagala okuwangula kino ky'olina okukola. Abaawangula nga bali mu butale baakola bino. Naye naawe olina omutwe ogugwo. Olina okulowooza okukwo. Oyina strategy eyiyo, oyagala kwesimbawo. By'oyagala okukolera abalonzi obimanyi, ekituufu okimanyi. Wuliriza abantu abakwegattako olw'okuba walina ekirooto, bawulirize. Naye ggwe ki ky'oyagala? Waliwo amakubo ge mmanyi g'osobola okutema abalala ge bataakozesa. Waliwo ekkubo ly'osobola okuteekinga. Omuyimbi Eddie Kenzo bwe yarabanga ayimbidde ebbanga. Bwe yarabanga ayimbidde ebbanga, n'agamba kati nkoze nte n'atuula wansi. Ne banna abatonotono ne bapika ensonga ya federation. Era eventually yamaliza ye mukulembeze w'abayimbi wa federation. Egatta abayimbi. Bw'olabanga by'okola biringa ebigenda biggwako. Ngense etandise obbigaana ate baako amakubo amalala g'otema. Baako amakubo amalala g'otema. You never win if you never begin. Toli wangula paka ng'otandise. Toli wangula okeera ku makya n'ogenda n'onoonya ssente. N'obeezaawo abaana bo ba famire yo. Tekitegeeza nti watandika. Buli muntu ku nsi kuno nkakasiza ddala alina ekintu ky'ayagala okukola. No embeera y'ensi yamuwaliriza ogenda n'abaako w'atuula. Oba n'atuula mu kaduuka oba n'avuga booda n'akola ekintu kyonna kye yakola. Si lwakuba nti akyagala. Naye embeera ayinza okuba along the way mu kirooto kye yafuna famire n'egatibwako omukyala ne batandika ate okunoonya ssente okubeezaawo famire. Naye era alina ekintu ky'awulira nti ayagala. Ayinza okuba takitandikanga. Oyinza okuba takitandikanga. You will never win if you never begin. Tandika. Poverty is the greatest motivating factor. Poverty was the greatest motivating factor in my life. Obwavu buwaliriza abantu bangi nnyo era totyanga bwavu bwe bukulumba. Abantu bonna boolaba batusukkulumyeka baasukkuluma. Ebiseera ebisinga obwavu obuyitirivu. Obwakuula ejjembe gye baakulira. Obwabalumba nga bazadde baabwe bafudde. Obwabalumba nga baakava ku ssomero. Bwe baabawaliriza okulwana ennyo okukira abalala abaali mu gabinja mwe baali. Ne balwana nnyo ne bafuuka ebintu eby'enjawulo. Totya bwavu, oba oli mwavu, kyawo obwavu era okole okulaba ng'obwetakkuluzaako. Poverty was the greatest motivating factor in my life. Omusajja Jimmy Dean yayogera ebigambo ebyo. Bantu bangi nnyo boolaba n'obeegomba baali baavu. Era obwavu bwe baakoowa bwe baabawaliriza ogenda ne bafuuka ekyo gwe kyotya essaawa zino. Okubeera omwavu it is okay. Obutavuga it is okay. Okubanga totambula kugenda mitala w'amayanja it is okay. Buli kintu kirina entandikwa yaakyo. Mbadde nkusaba tandika. Kiri okay obutavuga. Kiri okay obutabeera na nnyumba. Kiri okay right now. But tekigenda kuba okay singa obeera wano weekubagiza n'okiremeramu ebbanga n'ebbanga. Osobola okutandika. Ku myaka gyonna gy'olina oyinza okulowooza oli mukulu naye okyali muto. Oyinza okuba owezezza emyaka 4 nga golowooza okuze. Nedda. Bw'onooweza 5 ate ojja kizuula nti ku myaka 4 wali muto. Bw'oba olina emyaka 3 ku myaka 2 wali olowooza oli muto, oli mukulu. Naye ng'ate ebyaddala wali muto. Kati owezezza 3 okiraba nti ate munne eri ku myaka 2 wali muto. The way to get started
kino nakyo nzize nkyogera nnyo. The way to get started is to quit talking and begin doing. Mulekerawo okwogera bye mugenda okukola ne bye mwakola ate mukole ebipya. Ensi bye yagala. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Bw'oba agala okwesasuza omuntu kimulume gwe sirika. Omuntu akola ekintu kiveeko, kola ebirala. Kola ebikugasa kubanga naye ayinza okuba yabivaako ng'ate kati alina ebimusumbuwa. Bw'aba yakola ekintu akugobye ku mulimu. Bw'aba yakola ekintu akulemesa okugenda okunoonya ssente Bulaaya. Bw'aba yakola ekintu akulemesa okuba n'obulamu obulungi. Bw'aba yakola ekintu alemesa famire yo kuba obulungi, gwe muleke, kola ekiddako. Move and do the next thing. Era oba oyagala okulumya omuntu oyo, gwe tokola nga bwe yakola. Tokola omubi oyo nga ebibi bye yakola, tokola nga ye, gwe kola bulungi. Actually mukole bulungi. Kijja kumuluma akiwulire nga teri asobola namujja mulumya owo. Bwali baawulira. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Oweesigwa. Ensi ze nkoleramu emirimu yeebadde ngamba yali ngamba nti oba toli mwesigwa mu Uganda tosobola gaggawala. Bw'oba tolina capital, bw'oba twava mu capital mu family engagga, bw'oba tolina abagagga bagenda kuteekamu ssente, bw'oba tolina mikwano migagga, ky'olina okukola ekisobola okukugaggawaza kiri ekintu ekyo bwesigwa. Bw'oba olina edduuka lyo nga akaduuka kaatandika katono n'ositwagolinga n'okugazya capital okumala ebbanga, mbadde nkusaba ozukko olunaku olwaleero onkolera ekintu ekyo kubeera mwesigwa. Bw'oba ovuga bodaboda nga bodaboda yo nkadde terinnya na lusozi, mbadde nsaba onkolera ekintu ekyo kubeera mwesigwa. Bw'obanga oli muyimbi ng'eza studio zaabula tosobola na kukola video bw'okola audio, mbadde nsaba onkolera ekintu ekyo nkolera ekintu kimu beera mwesigwa. Bw'obanga okwata kamera nga toyina nazigula kamera yo nga tomanyi na kiddako, mbadde nsaba onkolera ekintu ekyo kubeera mwesigwa. Bw'oba oli kondakita nga tosubira nti olivuga ku taxi eyiyo, oba oligula ku yo, oba olifuuka driver, mbadde njagala onkolera ekintu ekyo beera mwesigwa. Bw'obanga olina essomero ng'essomero lyaga nti tolina na capital, tolina na bazungu, tolina na kantu konna wadde sayini eraga nti olikuza essomero limbibaawo, olibaddemu okumala ebbanga bibaawo. Myaka 10 kuva wazimba essomero liri mbibaawo lyakwamirawo lyalemeraawo. Mbadde nsaba onkolera ekintu ekyo beera mwesigwa. Beera mwesigwa. Oli wakuwa ssente ye n'omugamba nti ngenda gikuwa wiiki ejja. Wiiki ejja oba tofunye ssente yo ddamu communicating. Omugambe mukama wange nagamba okuwa ssente wiiki ejja naye saasobola, naye ategeera yakola ssente yazikola bukozi ziweza era akimanya abantu obuzibu bayitamu nga bakola ssente. N'olwekyo mbadde nkusaba bw'oba tolina ky'olina nga neewammwe gye wava akaloteri akamanyi n'ojja e Kampala n'ogenda ewalala wonna w'ogenda weerandiza, oli mu palamenti oyagala kwerandiza, beera mwesigwa. Entanda gye njagala okusibirira olunaku olwaleero, mbadde nkusaba tolina ssente, tolina ky'olina, tolina na mikwano migagga, tolina n'empala oyambalemu n'essaati emu, gwobeera mwesigwa osirike. Ne bw'onookola nnyo nga toli mwesigwa togenda kuwangula. Ojja kuwangulawo kaseera ogwe omwaka oguddako. Ne bw'onookola otya n'oteekawo oluyimba olunyumira abantu ne balwaniriza, bw'oba toli mwesigwa era togenda kumanya kiddako. Ne bw'onookifuna ekiddako ensi egenda kukulemesa kubanga toli mwesigwa. Wakuba iti ntutandika okukuwa ebivulu, tukuwa ebivulu. Somewhere watuuka ekiseera nga bakusasula ssente togenda mu bivulu. Ojja ssaawa 9 gwa kiro oyimbayo oluyimba lumu osanga abantu beekyanze dda n'olinnya emotoka yo n'ogenda n'oleka ebima baffe nga bannakyalo babyokya bimalawo babisuula mu nnyanja ku bizinga. Era wayitawo akaseera katono ne weerindiggula ennume y'ekigo ensi n'ekwerabira butali bwesigwa. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. Not all those who wander are lost. Si buli muntu gw'olaba nga ataayaaya mbw abuze, nedda. Sometimes omala kuzunga wano nawali n'ofuna by'oyagala. Not all people you see wandering, not all those who wander are lost. Si buli muntu gw'olaba nga azunga nti tamanyi wagenda oba abuze, nedda. Abamu bamanyi bagenda ne banoonya byabwe, babinoonya. Era alimbalala, oli ali Masaka, alimbaala, aliganga, alijjinja, ate omusanze Kampala wano ewiiki ejja, omusanze Kabera Maido, omusanze Kotido, omusanze Moroko, omusanze Moroto, omusanze Mbare, omusanze Namisindwa, Manafa, wa Mpigi, Namagoma, Nabbingo, Simaya Kyengera, buli kaalo omusangawo.
teyabula wabula anoonya bintu bye. Not all those who wander are lost. Friends show their love in time of trouble, not in happiness. Musanyuka ne bwe muyita emikwano gyammwe ku birthday, mugenda ku mikolo gyabwe gya graduation, mugenda kwanjula kwabwe, mugenda ku mbaga bwe bafiirwa temugenda, bwe bafuna ebizibu ne babasiba, bwakubira essimu nti bankutta abasajja bali mu kunzoganya, ng'ojjako essimu ng'omuteeka mu blacklist, ng'wetegereza embeera bw'aba serebu ng'alabikira ku TV, bw'otegeera nti avuddeyo ng'ogenda ojjaganya naye. Bagambye friends show their love in time of trouble, not in happiness. Emikwano gy'olinayo bwe gibanga gikujjukira ku birthday yo, gikuweereza ebirabo ku birthday yo, giselebratinga nawe mu kaseera ak'essanyu nga tegibeerawo mu nnaku, mbadde nkusaba emikwano egyo gireke omwaka guno. Singa onoogiremerako emikwano egyo, singa oneeremera ku mikwano egyo tegigenda kuwa ssanyu era gigenda kuzza mabega. Nkwegayiridde, if you want to succeed, you should strike out new paths rather than travel the worn paths to acceptable success. Baka ebintu byokola ebipya, byako ebintu byokola ng'omutwe gwo gukuweereza, okole ng'omutwe gwo gukuweereza. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Njogera ebintu byemmanyi nti biwanguza abantu abatalina kye balina. Soogera bintu kubuguumiriza. Sonyiwaako. Saagala kubugumya. Wabula nkugamba ebintu ebituufu byemmanyi nti byebikolera abantu abaali abanawako bankuseere ne bafuuka bannaggwano ne bafuuka abantu ab'enjawulo. Nkusaba kolanga bwe nkugambye. Kolanga bwe nkugambye tolisigala kye kimu. Amanya nje Sekka Bagenda, osobola okunoonyako n'enjogerako n'abakozi bo abakulumya omutwe. Sente muli abo bayitivu ne musula n'enjala mutambuza n'ebigere olw'okwa kampuni tekola sente. 0742 135865 0742 135865 jiddamu okusembayo 0742 135865. Mwe mumpa amaanyi bannaye mumpite njogereko n'abantu bammwe ate ku kasente akasaamusaamu ak'okutegeeragana tukole sente omwaka guno. Mwebale nnyo Katonda abankuumire, mweraba.